Yeah, Kadaama TV. Waliwo olutalo olubaluseewo wakati wa omuwala eyatuwadde information ekwatako Nabisere Sylvia ne anti wa Nabisere. Abantu bano beeyogeredde ebisongovu nga jjukira omuwala ono Kadaama yatuwadde information ya Nabisere yakwasaganya ekintu oba yabadde ayamba ku Nabisere n'okubeera ng'akubira boss. Twabagamba Bakadaama mulina okubeera nga mweyambagana. Bwe mbeera nga muyambagana y'ensonga yokka oba y'engeri yokka gye tusobola okubeera nga tulwanyisaamu abantu bano neeyisa gye batuyisaamu n'okubeera nga information tugiteeka mu public. Gavumenti n'emanya namwe ne mumanya biki ebigenda mu maaso. Y'ensonga lwaki Kadaama TV weetuli. Olutalo luno luli bwe luti nti Kadaama ono yawa anti wa Nabisere information Nabisere engeri gy'abonaabonamu, then anti we n'abeera ng'akolagana ne kampani, ayogera ne kampani Nabisere ave mu mbeera eyo. Naye Kadaama yagenze okulaba nga tewali kitambula. Kyeyavuddeyo n'agamba information kanyiteeke Kadaama TV we n'agiteekayo bagenda ku reactingirawo. Era bwe twagitaddeyo eggulo amasimu gaatandise okubeera nga gayitingana ng'omuwala ono kampani etandika okukubira oli anti we nti lwaki ebintu byaffe mubitadde ku Kadaama TV. Kampani eno sijja kugyogera linnya lyayo kuba nze wano siriwo kwogera ku kampani, wabula nze ndiwo okubeera nti Kadaama yenna abeera mu buzibu alina okubeera ng'ayambibwa. So kati anti wa Nabisere ky'oba oyombera oba ky'aba ayombera kibeera tekiriimu kuba ono Kadaama okuvaayo n'ayamba Kadaama munne nze ngamba alina na kwesunako kuba abadde tamanyi na condition ye condition ya Nabisere gy'alimu. So tubasuubiza nti buli muntu yenna anaabeera ne information tujja giteekayo, ate tujja giteekayo nga bweri nga tetwongeddeemu ate nga tetutoddeeko. Era omuntu yenna anaavaayo nga reacting okugyawo nga naawe ovuddeyo ne evidence eraga nti omuntu oli kyayogedde nti kikyamu, then nawe era tusobola okubeera nga tuteekayo eddoboozi lyo. Kati anti wa Nabisere bwe yawulidde nti omuwala ono ataddeyo information ku Kadaama TV ekwata ku kubeera nga tuyamba Nabisere, kuba jjukira Nabisere tewabadde amumanyi, naye akati atandise okubeera ng'amanyika ku social media kwali, ne kampani yawulidde oba yalabye Nabisere nga kwali kyeyavudde reactinga. Ne bagamba ono omukyala anti wa Nabisere nti lwaki ebintu mwabitadde ku social media. Anti wa Nabisere kye yakoze ube yazze ng'ate attackinga Kadaama ono yaleeta information n'atandika omuvuma. N'amulaga kuba Kadaama atubuulidde awo n'amugamba nti yesi Kadaama tagenda kubeera Kadaama, talina mu kilaasi y'Abakadaama. So simanyi kilaasi ki kyategeeza nti tali mu kilaasi y'Abakadaama, simanyi njawulo kiki ennyo kyayina ekyo ekimwawula okubeera nga yalaba wa waggulu nnyo tasobola kukola mulimu gwa Bakadaama. Ne Kadaama tiyabadde mubi, yamuzzeemu bulungi naye n'amuwa level gye yasuubidde nti naye mugwana. Katusooke tuwulire anti wa Nabisere teyatandise atya okubeera ng'agamba Kadaama ono, yamuzzeemu atya ng'awulidde information eno nti etandise okufuluma Kadaama TV kweri, olunaamala ate mbawe ne Kadaama kiki kye yamuzzeemu. Naye nga Kadaama atubuulidde bingi naye nga ku ebyo by'atubuulidde agambye nti anti wa Nabisere yagamba tali level ze si zaaba Kadaama, tagenda kubeera Kadaama era talibeera Kadaama. Katusooke tumuwulire anti wa Nabisere. Wennyabo nsaba kunsiruwalirako nsiri Kadaama munnammwe nsaba mumanyire waleeta vidiyo nga ndi mukubira office n'oziteeka ku Simanya Kadaama TV ezirimu eddoboozi lyange minus my permission okikola otya era wa mugezi genda Kadaama TV yammwe ogye vidiyo zange cause nakusindikiddeko audio and you didn't even reply me any single word okiwulira eyo Kadaama TV egenda kukola ki? Egenda kukomezaawo omwana egenda kukola ki? Abaana mubeera mu biyumba ne mulema n'okukola ekituufu ekirina okukolebwa ate mulemesa ne bannammwe eyambibwa. Essaawa zino woofiisi ekkiriza okuyamba omwana oli mu kugikwata okwata kampani eringa ayagala ogisuuwinga ogenda kukola ki? Wagamba genda ogikumeko omuliro olina obusobozi obugenda n'okumako ku kampani omuliro so ate munkuleko waya kyekintu oli mukiteeka mu buteesi bigambo bwe nabagambye wano ntiresendeza tiketi zibulako temwasindisa ebinnyo nti kuwadde mugasindikayo omutwalo gumu oba 2,000. So wetereze mango ogenda okujja ekyo ekintu kubanga era gendayo nteekayo ngambe this girl who posted this thing is fake ngwako olina kyonjagaza nteekayo n'agafaananyi go kubanga namaiza ngamba gwe oli fake
muno kyo mutimbatimba bwotyo abantu baagala batimbatimba ku Facebook manyi baana bameka babonaabona buli mwana abonaabona agenda nayetimba ku Facebook wano bagambye Sylvia nga bwe bamukubye na face ejjudde ebikwabulo bituki ebifaananyi bya Sylvia ebyasindikiddwa nga tebiriiko obukwabulo kikotadde n'amanya ga munna amatuufu olinga ayagala okukanga famire ye terina nakintu kyemanyi maama wali eri mukya mukazi watu pressure noonya zimukube munoonya okutaba ate kati gwe mulogo gwe musi kikazi gwe gasiya ndowooza Anti Nabisere muwulidde by'eddoboozi eryamuvuddemu kati Kadaama ono ayamba ku Sylvia Nabisere era yavuddeyo ng'atuwa information yono era ye yawa ne anti oyo information ti Nabisere ali bubi ekintu kino tekyamuyisiza bubi kutandika anti we kumugamba nti tali Kadaama munne ate nga n'ekirala tuwadde ne voice notes endala lwakuba gundi mpanvu nnyo ng'agamba nti ye tali siteeke z'Abakadaama era ye talibeera Kadaama Kadaama ono bw'atugambye nti emboozi yabadde mpanvu nnyo so Kadaama ono tekyamuyisiza bulungi nnyo naye n'amuddamu bw'ati nyabo mubootiisatiisa zirwema ebyo ntiisatiisa nabirabalaba dda owulira kati wobadde oyagala kuya kamwa kange bwe kaasama bubi kati kanjasame TV Kadaama gy'ogendako tekuliko wadde olukumi lwa Ashraf okiwulira tekuliko wadde olukumi lwo tekuliko wadde olukumi lwani lwa Sylvia baateekawo okuyamba abaana bali mu buzibu oyasamye mbu tudda mu biyumba ne tulema okukola ekyatutwala gw'owuliddeko nti contract yange ennemye oba mpuliddeko nga nkaaba oba mpuliddeko nga nkulaajanira oba olowooza ye oba olowooza Sylvia yekeeko gwe nsose okuyamba oba olowooza yekeeka gwe nsose okuyimirirawo naye nenyamba maama nze gw'ogenda okudumirako ngenda kukulaga nti nina sipiidi nnene okukusinga gwe gy'oleeta eyo woofiisi gy'oleeta si kyekyebbeeyi woofiisi eyantoola nagivuma ne ngiteeka wali ne mbaanika olw'ensonga baalongoosa omwana nga yakatuuka mu nnyumba emyezi 3 tebamuwa kyakulya tebamuwa kyakunywa bamuwa capati gy'asulirira bw'agira olwaliro ajja kumala olunaku nga talidde n'ekikopo kya caayi bwenjogerako nnajja naye naye nkola kyonna ekisoboka omwana ne bamulongoosa woofiisi n'egaana okufaayo okuzza omwana oyo mu ddwaliro bamulongoosa ng'ekyenda kyesibye gw'olowooza Sylvia yasoose Sylvia tebamulongoosezza tebakoze eki owooza Sylvia tebamukubye bw'anaatuuka e Uganda n'agamba nti bankubye owooza Sylvia tebamuggyangako wifi tebamuggyangako masanyalaze lwaki abadde tali ku mpewo lwaki obadde toyogera naye Sylvia yakoma okubeera ku WhatsApp ennaku z'omwezi nga 4 Novemba ssaawa 7 ogw'ekiro yavaako ssaawa 9 ng'ayogera ne bbaawe kati gwe sinze nasoose okuteekayo bino ebifaananyi muganda wa bbaawe ali Saudi yatambula ne Sylvia Nabisere yasoose okuteekayo ebifaananyi wa Kaluvini Kayanja okiwulira Kaluvini Kayanja gw'ogenda oddumireko ne TV Kadaama ate baamulira okukusinga kati genda odumireyo genda oteeke ku social media muze siina kyentya TV Kadaama namaze ogiripootingira nti ogenda kunteekayo ate ogenda kujja ku ofiisi yaabwe okiwulira nze sirina kyentya wadde n'omuli n'ogu ntya Katonda eyanteeta ku nsi ate mmange namuziika bwe nalibadde ntya kati gwe kibadde kijja kukusanyusa nnyo okuteeka Nabisere mu kiveera kya bbulaaka kyendaba ekiri mu mutima gwo ne bamukomyawo e Uganda ali mu kiveera kya bbulaaka omuntu ali ene Saudi bw'akubuulira oba omuntu ali mu Bawalabu bw'akubuulira nti munnange omwana bw'ati ne bw'ati ali mu buzibu n'akuyamba n'akuterayo keya eri omuntu oyo weebaze Katonda okiwulira Sylvia yannyonnyola buli kimu ekintu kye nangamba najja kunoonya ssente najja kukola bwenti ne bwenti ne bwenti Sylvia ekyumba ekyasookamu kyamulemwa wali luddawo limugjayo gwaweza nti tulema okukola tudda mu kwasama Bakadaama ofuna emitwalo 10 e Uganda gy'okolera okiwulira nze njoza toyisi yeegaana nsiimuula ennyumba nkola buli kimu naye nja kukwata esambu yange nga teriiko abanja okiwulira tolina na wadde kyogamba nti kwota yiino gye nnina okyaswana mu bupangisa bakyakupangisiriza bbaawo
nze sina kyenkutya namwali tontisatisa ebyo ntisatisa babintisatisa dda nze omanyiri najjinja ne bakoona n'okoonako n'ogenda ndikakonge kakukkubo weza gwesosa okuntisatisa ezo entalo z'olwana twazirwanalwana dda kati jangu nga weepika gwepikirako tomumanyi bw'oba oyagala okumanyira manyira molini owulira ne ashirafu be banteeka mu bino ebintu ate senga si molini famire ya molini gy'oyogera ku ngimanyi molini frendi wange sina bwe muyita wabula frendi wange nga bw'okiwulira molini ali Saudi nga ye tannaba kunjasamirako kunvuma social medium yajja kukola ki kulaga mazima eyo woofiisi baasibirako abaana mu nnyumba si gwe gusoose baasibirako abaana mu nnyumba si gwe gusoose abaana baali aba nga babakuba babayira amazzi ne boogera woofiisi eyo okiwulira woofiisi eri salamaloodi bweti ne bweti yatuleeta okiwulira bali kata tusaba obuyambi batujje kata batuteeka mu kalumu kalinanga ttooyi mwe tufuka mwe tukola buli kimu batujjayo ne batukuba ku makya ne batuyira amazzi ne batuzaayo temuli essi temulimu buli kimu kati mmwe abali e Uganda abakeera ososola enjala abasajja oba ababaweereza ssente oba wali mu nsi zaawa oba ali Uganda oba ali luddawa n'akuwa ssente n'oli obuli tomanyi ssente ya muntu ntuyo gy'azizze nze mukazi wattu tomanyira nti toddangamu kumpita mazzi tondiisangako ate togenda kikola ate togenda tuuka ku geegi gye ndiko si gwompimira emmere gye ndya ate si gwomanyi kyenzizaako katonda eyandeeta ku nsi ne bwampita amaze emirundi 100 naye gwe sitamanyi mbu maama we ali eri mulwadde nnyo puleesha egenda mukuba emukube nga Nabisere atuuse nga mulamu wabula omukuba nga atuuse nga ali mu kibira kya bbulaaka kati kankubuuze Nabisere omuleeta nga ali mu kibira kya bbulaaka ne mumukwasa famire ye Ashirafu obadde agatundira atya famire ya Nabisere bandigambye Ashirafu yatwala omuwala e Saudi n'amutunda ne bamugjamu ensigo gwolowooza ki kye bakola eno olowooza bandimusudde ku kkubo senga saakoze ekisoboka baga nti bagenda musuula ku kkubo mwandimugjeewa mukama wange akedde kkubira famire eyo mukama wange musirikale n'amugamba omwana mumutwale ku woofiisi omukozi owange Munnayuganda omwana mumutwale ku woofiisi gye mwamugja okiwulira kati mmwe muli e Uganda odifendinga otya woofiisi ye Uganda tomanyi kirima woofiisi buuza ffe abali eno abama woofiisi bamala otunda omwana eno baba tebaagala fulumya ssente zaabwe naye gwe wabula mukazi gwe bamuwala gwe wampise eggulo ebikazi leero ompise amaziggwe mbogera kunteeka ku social media mugenda onteekeyo nsobagala social media mungitya ate social media yasigala mu luto lwanyina oba muleeba ompita amazzi osobola okundiisa osobola okunywesa nkaliggwe oyinanga zino paadi zibajjeyo ne basuula kasasiro kyemba nkugamba ndowooza kuba tulina magezi sooka ovume muganda waani gwe yajja naye Nabisere omuwala okiwulira mukimanyi oli mulamu waani buli muntu akoze kyonna ekisoboka Nabisere ave mu kiyumba kati Nabisere bw'atuuka e Uganda njagala omubuuze buli kimu ani yakusookerako okuva mu kiyumba ekyasooka up to now Nabisere bw'anaaba alina amazima ng'atya Katonda ayogeze amazima Molini ye yanteeka mu bintu bino ne Ashirafu era Ashirafu egula asabye okumpeeza message nkwegayiridde tonvaamu biki bw'ona onvaamu tunaakola tutya wabula mukazi gwe ne bwendidde Uganda nja kukunoonya gwampita amazzi nkutunuleko ndabe gwampita amazzi oba osobola okungulira paadi buli lunaku nvuma toli Kadaama munnaffe Obwakadaama baabuwandiika wa nti buliko ono n'omwana gw'ozadde ajja kujja mu Bwakadaama akole tolowooza nti Uganda
anabeera mu Uganda paka ate tolowooza nti naawe onoobeera mu Uganda paka ojja kujja mu Bwakadaama okole ekyo nkikusuubiza ojja kujja otuukeyo tolowooza nti bw'oba oli awo enkya tebuukya ku makya nga baggobye oyinza okkeera ku makya n'ogenda ne bakufubutula ate ekyogera ng'asaaga n'ekiyinza otutuukirira okiwulira naye oli awo olowooza nendaba okunsiwalyako si Bwakadaama bannammwe toli mu Bwakadaama bannaffe lwaki mwasindika omukazi wammwe ajja akole lwaki temwamuwa bizinesi e Uganda n'atuula e Uganda oba temwagala gye mu Bwakadaama kino tekikyaliko ani ekya Bwakadaama ate kigenda kufuuka kya bbeeyi n'okusingawo gwe linda Museveni akikoonemu oba yenna n'aba pulezidenti e Uganda kigenda kusingawo ojja kuwulira nga n'Obwakadaama afuna miliyoni 3 ate nga gye bali bafuna miliyoni 3 ojja kuwulira nga Obwakadaama bujja kusitula Uganda ojja okola Obwakadaama nga Uganda ofuna emitwalo 10 oba 5 olunaku oba omwezi ogambe ye kiba kisigenda mu Bwakadaama bangi betulabye abalina diguli abalina abamaze ku university abalina ki abasomye katalingi abavudde mu bufumbo abakoze ki abasomye obwalooya bali mu Bwakadaama maama abafuuwa n'oluzungu okusinga okiwulira ate nga famire zaabwe mumanyifu kati nze gw'ovuma maama ojja genda olowooza nti famire yange ya faffafa nze nayagala okujja mu Bwakadaama maama nze saamanyira kusabiriza okiwulira famire yange si ya raisidiya ate abugenda kukyanga n'Obwakadaama tokyampuliramu molini yaali kunyumiza okiwulira kati oyasama Kadaama simu Kadaama munnammwe nsowera gwe nnyaba nvuma Obwakadaama e Uganda bwe busasula omusolo okiwulira Obwakadaama e Uganda oyinza okukanganga bwe bukola ki nayo bizinesi gy'olimu ng'omwana agikolamu nga nnanyiwayo mwana wa pulezidenti okiwulira Obwakadaama bw'onyumyako essaawa zino olaba Kassalini ku Ssaasira yayasamira omulimu gw'Abakadaama n'okkuba akaseppiki mu biseera bya korona twamusirisa namuwalabula ne muteekayo ne mumusomera n'asirika n'abalala abamusomera bamukolera vidiyo Obwakadaama tetulina kye tutya oyo tumuteeka ali n'oleeta full figure naye ng'ayasama naye ne tumuteeka wali nakkakkana kati gwe nnyabo atalina na jjinja w'otandikira sitesha Kassalini Kusaasira akusinga full figure naye wuyo yakayingire wa Museveni naye kati ate gwe nnyabo nze gw'oliko nnyabo nkubuulire famire y'Akasujja famire yange abanene bemmanyi mu Uganda bangi abammanyi bensobola okukolagana nabo bangi kati enkya gw'osooka ku social media ate ngenda kakupulayiningira nga bakanteereddeyo nkulage nti nze sitya mu Bakadaama mutemusobola adde sona adde omutwalo mwazisalyako nenzibamma gw'osooze ziruwa mbadde era z'otambuza Ashirafu yazikuwa ansesemerako nze gw'oyita Gasiya gw'oyita omulogo nze yamuyamba mu kyumba ekyasooka okukivaamu okiwulira gw'oyita omulogo gwe mulogo mbuuza lwaki gw'omulogo gwe tumutadde ku social media muba bameka bakagerawo ne badda e Uganda bameka batidde mu biyumba ne batadda Uganda mwali mwagala atusirike mwali mwagala tukole tutya ye gwe baakulondawo bikuteekamu mbu mulamu mwakali obwamulamu waakali amazzi mbadde naawe onoonya w'ofuniramu nze ebyo byoyasama byasamire gundi Ashirafu nze Ashirafu tandabangako maaso ku maaso okiwulira ate nze kankusuubiza kino ne bwe nadde Uganda nja kukunoonya tujja bbiisanya leka gw'omanyira tomumanyi oza gwakasoosa okumanyira ndi mu nsi ya Muwarabu oli Uganda okitegeera naye ate ngenda kulaga nti ninanga ali e Uganda okiwulira siina kye ŋŋenda kujjayo wadde n'omulundi n'ogumu sinnaba kusabako mu meseji zo okiwulira
sinnaba kusabako message zo gwakedde okunsindikira message nga nabeesonyiye ate ne message gyonsindikidde si yegenze ku social media message ezasooka ze zagenze ku social media ate sinze nsoso muteekayo muganda wa bbaawe bwe baalinya ennyonyi okujja Saudi okukola yasooka omuteekayo ndowooza nze namutwaliro nalunaku lwaggulu olw'ensonga nti mpuliri bagenda musuula ku kkubo ekintu kye bakya Saudi okimanyi oba ogiyisa Uganda nti ajja kuva e Masaka afune wanaafuna airtime akuba essimu Saudi yensi esinga obunene mu nsi zonna okiwulira kati eggulo bayogedde tebagenda musuula ku street Morini kennyini buuza Morini akedde kwogana na mukama w'oyo omuwala boosi wa Morini akubye essimu n'ayogera ne mukama w'oyo omuwala nga ne Morini awulira Morini ali Saudi Morini yeyanteeka mu kintu kino n'aŋŋamba Rwema asaba kunnyambako nnyabo nze gw'ovuma nyina kusisa mijja mwe bijja ng'ateekayo agafaananyi go gwe lwaki totimbayo ekikyo waggulu nanti mwe abakola ebikolobera ebibi kyova mba temwetimba bifaananyi ku profile picture zammwe mumanyi bunookola ekikolobera ekibi bajja kijjako bakiteekayo bakitimbe nze kyange sitya nkiteekayo nalinzise muntu oba nalinzinye osanga gwe olina mubbi gwe nnyabo nsaba kunsiruwalirako esiri Kadaama munnammwe nsaba mumanyi gwe nnyabo nsaba kunsiruwalirako esiri Kadaama munnammwe nsaba mumanyiire